kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba ngano Michelle chechiri tewalije baleko producer Ibra anze dikiriya chechiganye ngonkedde tewali kyamaanyi producer olaba oliyimba ba manager wange abadde a complaining nti oluyimba luluddewo nga nzela oba walumaliriza andi kati bo manager babeera ku pressure naye kakati njagala nkubuulira ekintu kimu okitegeere nti nze Ibra taate yange abantu bagimanyi sinza kumalaga kubira bintu so ekintu nkibuwa obudde nekikuwanga naawe ddala obusiimye nekigenda nekikoera omulimu gwolina okukola ki gwolina okukijjamu ate nange nekizza bakasitoma abalala nkitegeera naye pressure ebadde y'amaanyi ate nange oluyimba olwo njagala kuluwuliramuko kuba lundabikira okuba nga lwanyuma pressure nkitegeera naye gwebeera mu bumu nze ekintu kikutte bulungi era bwe otuuka ekiseera okuluwulira njagala oluwulire nga kyowulira kyekyo nga kiri kiriya kitegeera nja kuba nkuli tojje wano tukubeekubemu tulabe kale ekyo nkitegedde naye kaakati anti luli omanyi nkyalawo yagenda najja ebintu n'abikomya mu kkubo naye nze kyetwaliko nali nkyagadde kale ekyalimu nange nali nkyagadde ekintu kiri kiriya naye gwe kyenjagala omanyi kiri kimu nze bwe natunulamu nendaba nga ebintu bijja kwonooneka bitya nti Michelle njagala tusigale nga tukyalina enkolagana yaffe nga nkukubira music wo manyi ebintu bino biyingira mu bise ebisinga relationships bikola ki bitabuka kati nagenda okulaba nti ekyo twaliko kyali kituufu naye ate bwe nsigala nga ndi producer wo mukwano gwo kiba kimala kusinga ate okubeera nga waliwo ekisinga ku ekyo naawe ekyo tekimala kati kyogamba mukazi wo yayingirawo n'okyusa buli kimu n'okikyusa kale omanyi nga wayinza okulaba nga waliwo ekintu ekikukutte ku maaso nina wabaawo ekintu ekikukanga ne kivaako kati si mu bubi naye nze mbadde nteesa twandisigadde nga tukola music kati mu butuufu obwo obuzibu bwammwe abasajja wagenda n'otandika ekintu n'ondekamu looka ate kati olaga mbu oyagala kibuukamu loko yetaaga kisumuluzo nze mbadde njagala gula bwote tuteese tuli bantu bakulu okuteesa tuli bantu bakulu nze okuba okuteesanga kwa kukivaako nedda ekyo toteesa kati ekiriwo omukazi namunnyonnyola mugamba nti oyo omuyimbi wange njagala mutambuza abeeko watuuka yali asazewo ng'ayagala nti taddamu nakuyingira studio okitegeera ningamba nti kubanga omukimanyi naye kakyala kange nkawa ekitiibwa newankubadde mu mbeera yonna naye nze mbadde nteesa okujjako nga bwena kyoŋŋamba twandisigadde nga tukuba music Michelle ofuuke wakabi kubanga kati obeera ebintu bingi bitambula mu ggwanga okulaba nti ate producer gundi ate producer Smile gundi alina akasenge mu studio kati saagala nange ate ntandike kubeera nga njogerwako bwentyo mu mawulire nalowoozezzamu ne ngamba so kinsaba just mama ka sente ka kumpisaawo munaku ngawe tukuberera okusoma kati taata wayogerako naye yakuddamu atya tata nayogera naye era nga omanyi kitaffe yaŋŋamba nti omumanyi ku sente mukalu obusaagala gamba nti ndikwogerera kitanga nzaala naye yaŋŋamba we naba maze osoma tujja kuba tulaga ekyokukola ne mugamba nti nandibadde ntandika okuba nga neekozesa nga nnyongeddemu ku sente namugamba ekyo naakuba enduwo n'agamba tekisoboka ansomeseza atanyongeremu sente nga ku ye alaba biba tebikwata kati kyesimanyi maama nti oba ye alowooza bwe naaba maze okusoma omulimu ngenda kufunira kuba empapula zijja kuba tezinnadda yaŋŋamba ajja kwogeramu naawe
era nga bwe yakikugamba y'ensonga yeeyo nti bwe mba mmaze okusoma nandyetaaze okunyongeramu kasente nze ntandikewo ebyange. Ye maama. Kandi kati kyova olaba saagadde kuziyo mbadde nkugamba nti sobola kuwa ssente ezo. Kati tujja tukuŋŋaanya ssente ezo nga bwe tuzitereka nga bw'omaliriza okusoma nga bw'ofuna omulimu bw'omaliriza okusoma nga tukuwa ssente z'okwekozesa oleme kugenda kusabiriza ate ng'omaze okusoma. Okitegedde? Kitegedde maama. Maama Nora ali atya? Nora mulungi. Manyi muwala we wamukuza ekyejo. Ekyejo kati nze ndowooza oba abeera waawo n'atakusumbuwa muto wange oyo simanyi. Mulungi talina ttaka. Talina buzibu. Asoma bulungi. Asoma bulungi. Takyalina kyejo kiri kye yabeeranga nakyo ng'ayagala omuwerekere ku ssomero. Yakula. Yabeera bikiraasi. Yakula kati. Timami nawe walinga omutwalanga bebi buli kaseera. Anti era bebi omwana ow'obuwala oyo tolina mutwalanga mulenzi. Omulenzi omulina omukubanga mujaasi. Mami kati ffe emibiri egyaffe gyawukana n'egy'abawala. Kati omuwala omulaba ajja tuuka ekiseera yafungibwe bamukoleremu. Kakati ate gwe omulenzi ojja tuuka ekiseera ate owase ate gwe olina okukolerera famire yo kati ate tulina kukwatanga egiraasi. Oba olina okukola ng'omanyi nti olina okukolerera famire yo musajja. Kyova olaba mu nkwata y'omuwala n'ey'omulenzi tubaako njawulo. Mami nnyongera obbeebaza okubeera nga mumpeeredde kuba kati wendi nga naatera okumaliriza. Ekituufu kiri nti ebintu bitambudde bulungi mu bbanga lino lyonna. Neebaza Mukama nti mumbeereddewo mu mbeera eno nti abantu abamu babeera balina ssente beerabira abaana. Naye mami nnyongera obbeebaza wamu ne dadi nti wano wentuuse siisibwamu maaso. Nange nsiima kubanga omwana abamu omutwalayo agenda okudda ng'akugamba maama bongako. Agenda okudda ng'agamba maama kikati naye kaakati okujja ng'ate nga bwe wagenda bw'oli. Awo naawe nkikwebaliza. Era genderaawo. Nedda naawe kati nga binaatambula bitya nga nze abitambuza. Owaayo abantu mwefuula. Abantu si mwefuulaawo oyinza okugamba nti nakukwata bukwasi. Naye by the way tetugendayo nze mbadde nteesa bwe ntyo tusigale nga tukuba muziki gokka. Naye lwaki emboozi yonna ogijjuza mukazi wo? Singa obadde okimanyi nti mukazi wo tamanyi kyalina. Kati mu butuufu oleka abantu abalina. N'olyoka odda kwako kakaziko. Ate ng'okimanyi oli producer w'amaanyi ensi yonna ekumanyi olina bba na muntu akutegeera muntu akugyamu. Nze siyinza kuwubira kuba nkimanyi oli producer w'amaanyi byokola birungi newankulaba n'abantu siyinza kububanga mukazi wo mmanyi oli ku mulimu. Akasi buli omu bw'ananneetaaga bw'atyo mu mbeera bwetulowooza nze naakomawo naasigazaamu ag'ekisajja. Kati gwe olaba Michero olaba akakyala kange ako oyinza okulaba nga katamanyi kye kalina naye nze bwe mma njagala omuntu sifaayo ku ye kyantwala nze nalonda oyo. Walonda oyo naye takusaana gwe sooka ontunuulire otunuulire ne mukazi we. Anti Katonda takuwa kyoyagala akuwa kikugyamu. Katonda takuwa kyoyagala akuwa ye kyalaba nti kyekyo ekikugyamu. Fena tugamba twandibadde n'ebintu ebyakabi naye Katonda bwe yanteeka wewo. Michelle tolina musajja? Sirina. Nze nekengera nnyo abakazi abali singo. Kuba kati Michelle okundabikayo ku ddoboozi lyo obeera otya ng'oli singo mazima ddala. Anti ebintu bizibu gw'oyagala abatakwagala kati wuyo naawe oli mu kunneegayiriza. Okolagana bulungi ne ssengaawo. Oba kuba ssenga yakiika ensinga akolimakolima. Basajja be bazibu. Kati producer kyogana tugenda bileka bulesi mu bbanga tutyo tetugenda maliriza kye twatandika. Ebintu ebinyuma oli mu muudu, ebintu ebinyuma ng'omuntu oli mu muudu. Kati njirimu. Ate nze sinagibeeramu.
Edi story kimwana. Ya ndikiria. Gwamba ocha sema kula. Wandi wano. Ndio dio muri dia konyeko. Yambi buna kuba nokuba yambi pinze ningano kwata. So koleka akasimu ngajjemu eryanda. Yankubidde ningano kwata. Kowe wala. Yasazeeko no wano. Landlord yaze. Yabadde wano akawungezi. N'agamba simanyi ssente zirudde biki. Nabadde mukaawo n'ezange zinemuwezange. Mwana. Ekitegeeza omuwaddeyo 10. Amuwaddeyo 10 n'engamba. Edwa anaakomawo n'ezajja zikuwa. Mwana ekituufu sente zikuze. Olaba sikyagenda na ku campus. Wakati campus tuba tulina okugula bi handouts siina sente. Course waka byonna bya sente. Kaakati simanyi na kumanya ate ne gyenjiribira zikyabuze naye kijja kugwa. Ate ne desire yanyiigiramu ye yali atera okumpa ku sente naye yanyiiga. Ate yanyiiga ki desire? Abakazi baba n'ebintu byabwe. Ine byamunyizaawo yawubamu kale. Ngamba simuwa budde mukubira nina kye mwagalako wemba sina kye njagala sikuba. Naye Landlord ngenda gira mwekwesembe nazifuna njazimu. Katulwana akumawo. Landlord. Bodda wemba mundu omugamba siriwo. Nenga ngenda funa nina wensubira akasente emitwalo nga 3 tujamuwa. Newo ndabira nno wano ndi mweraliikirivu mwana. Kikyati. Afunyemu obuzibu. Buzibu ki? Ojjukira bulijjo ekiwala kyenjogera nakyo ku video call. Ono gwe mbeera mwekubira naye ku imo. Ekyebweru. Waliwo owe Dubai. Awa Saudi. Ate yakoze eki. Mwana. Okimanyi bulijjo kimpa ssente zaakyo mbu nkiterekere. Ada kwa sente ozimuterekere. Kibadde kimpa ssente nzikiterekere. Naye za kuba kibadde kyakampa miliyoni nga 10 n'obugwamu obutonotono. Gusokoleke. Omukazi abadde akutereseza miliyoni 10 plus. Wamulimba ki? Era naawe obimanyi ebyaffe nga we walimba desire. Nange mbadde mulimba. Naye kati ssente ezo badde nazikozesaamu ebyankinga manyi wanaakomerawo nja kuba nzizizaawo. Zonna wazikoza n'ozimalawo? Zonna tewali wazi. Kubanga yakomyewo. Sokoleke. Omukazi yakuteresa ssente ze ziwera miliyoni 10. Wazikozesa ne ziggwawo. Kati yakomyewo. Kati obuzibu bwate buvudde ku kyawo. Yazze netwogeramuko nayogeramuko nange biki. Nangamba muweyo miliyoni 2 waliwo abamukidde kiddiiro. Naye nga amazima gali nti kagibe emitwalo 10 tegiriiwo. Kati wamugambye? Era namufumbye kuba namugambye ziri mu banka. Nakkiriza. Gwe omukazi tagenda kusiba oyo. Naye kunsiba tajja kunsiba ekyo ndi mugumu. Lwaki? Twogera ku miliyoni 10 wa. Miliyoni 10. Okusinziira we mulaba. Tajja kunsiba. Ngenda ku kati kirekira ngenda kumulaga laavu. Buli sawa ngenda okubanjogera naye ngenda mukubira mwerabize ezo za ebiri obubiri bwansa. Omanyi manyi ku bantu ku bawala ababeeweeru. Laavu bajagala buli kimu bakyagala naye bawa ssente ekitiibwa. Oyo omukazi tolina kyogenda mulimba. Obusege nshitaganda fenda tu kitugendako nga tukikanyizaako nze naye awo twaka mutuizo kutandikira wolula tulaba. Kati producer kyetaagisa kikuteeka mu mood. Kuteeka mu mood. Omanyi omukyala wange ennaku zino naye ekintu kyakola ekyanneewuunyisa. Omanyi kana kayimba ka Shiba. Kayimba ki? Nti ava wakuse. Kati kyekizibu oba kyetaaga neseka ngenda kukomera nenvayo nga ndi bubi. Awo kati awo nontegeraawo. Nga ndi bulala. Nga si alina option.
Maama olwo n'alinda ddi bakusiba oveeyo ebenga ekuluma. Ndopa. Bako byompayiriza bantwali. Nakungezi. Tujja kwa twakikanya kunja kuddanga. Naye producer ky'oba okola kirowoozeeko kuba siri bulungi. Ensonga yetuuse bulungi mu office. Era njagala kimanya Michelle. Ate bayida wino wayimbye bulungi. Michelle dobozi mwirije bulaba nalowozeza nyo ngama tomwana no nyizo mutire kitone kibwe muza mbyala. Togenda kitogendo boyongerako kyongere. Okinya bawala bangi balemereddwa nnyo okubeera abakabidwa kubanga babagwa mukwana ne ba producer. Ate ekizibu kye tulina ffe tumenya emitima. Ekyo nze nkyemanyize mwe heartbreaker. Simanyi obugumu gumu kyenkana ki. Nze ebyo sibifaako oba gw'oli heartbreak oba oli ki. Nekyoyogerako tokimanyi. Tonnangezaako kumanya omanyi ky'obanza anamenya ogugo. Naye Michelle oli confident nnyo. Kyalina nkimanyi. Ne lwaki oli single? Bwanga ebintu byo bikumuufu bulungi lwaki oli single Michelle? Just mbadde nga nnyo bize ku mirimu naye kati wagenze n'oyingirawo nga byonna osobola obbikola. Kati wagenze obira na bya masannyalaze nga gwenkwata wonna wabwatuka. Kituufu ekyo. Nogamba ono omwana ye mutuufu okubeera naye okumala ensonga. Era. Nye tugenda kikwasana tufaayo. Just give me some time. Nze nkusuubiza. Kale nze sina buzibu. Bedinda bwezingende mu mood Michelle pira kasimu. Akansonga. Kale nze njabba ninze. Niyo limbo genda kumpamena kunga bidyo jja kuba osobola okululiramu. Kale tewali buzibu. Okitegeera. Era olabika bulungi olaye. Material kyekyo. Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole malyawa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otazima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okuda